muzzukulu wa Ssentomereza omulimu gwo gwafiiridde twakakyusa obukulembeze oluvannyuma lw'okutuuzibwa ku weesiga omujjanzi Kamakoogera mu Banadini Ssentomero aliko kati. Ng'essiga lyonna tunyoleddwa nnyo olw'okufiirwa omuntu w'amaanyi bw'atyo atulekedde eddibu ddene, era tusaba Omukama atulumye n'abooluganda bonna tukutte mu nsawo tujjamu amawulire. Mwami Ssegujja abaana be bataddeko kwawalero mu Afrika ng'alina abaana basomesezaayo, naye nga y'omu ku bazadde essaawa yonna waayagalira okujja okulaba omwana tosobola mugaana kola ki kujja kulaba mwana we, ekyo tukikule mu ngalo. Somero omugenzi Ssegujja ng'ajja naye olulo obwasembayo twali naye n'aŋŋamba nti ndi mugonvugonvu naye nzize na satifikeeti ya mwana wange, nemubuuza nti ate omwana ebintu ebyo abaana ffe tunokola ki okubayamba twagala abaana baffe. Twerekera omuziro ono nga tulaga obumu. Wano tuliwo ab'eddiini ez'enjawulo, tuliwo ab'ebibiina eby'enjawulo, naye tulabayo kweruma kwonna nti nze ndi wa yero, nze ndi wa redi, nze ndi wa gurini, oba nze ndi waki oba kino. Basebo ne banyabo obumu bwe tulaga mu mbeera bweti, mbasaba obumu obwo tubutambulireko bwe tubeera bonna. Okwerumagana kukendeere olw'ensonga ezitaliimu ez'ekiseera obuseera. Mwebale kumpuliriza. Ssebo omukadde waffe Jero Katumba Amala, omukungubazi omukulu, Maama Jero Proscomia Narweso n'abakulu mwenna abali mu kifo kino. Mukadde waffe omulabirizi nina okukkiriza kwonna yandibadde wano, naye agenda abapulogulaamu ali kuba akyalwana wabadde musuubira wano. Omusajja ono Lefutenanti Kano Moses Ssegujja abadde musajja wa muwendo eri obulabirizi bwaffe obwankolo. Omusajja ono tumukozesezza emirimu era atigiriza ekyama twali nsonga lwaki tulwanagana olw'amadiini. Ono omusajja abadde mu Isiraamu naye ng'akola emirimu gya Anglican Church of Uganda. Era n'olumu ebizibu bino eby'entakalo z'afaane kafeera akimanyi naddala bakafeere n'akanyonyi eyo nga batuyigiriza ng'omu kwasookera ddala kutuwa mu bipanga ettaka ly'ekkanisa terigenda, ye musajja ono agalabidde wansi wano. So tumusaamu nnyo ono omusajja abadde mukakkamu ng'ebitiibwa abirina naye nga takulembeza bitiibwa bye. Kano Ssegujja mbadde mugoberera okuva naye njala okutwala omusawo tasosola mu nzikiriza wonna we tubadde tuguyitira abadajja. Kano Ssegujja creation ng'enzikiriza kwogera byonna twabifuna. Njagala okusaasira nnyo famire baganda abatwala enzikiriza kubanga tuleme kweyawula tutya nga tuwulidde mu kitundu kyekimu. Tulabirira nnyo mukadde waffe Kano Ssegujja ku lwa Katonda. To the family, may you find comfort in the distinguished service. Grant his soul eternal rest and grant us all strength in this difficult time. Rest in peace.